Jambo yegenda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Hi everybody, my name is Lemakosa Patricia, the girl the queen from the trip that's gonna keep you watching SMX Media with SMX. Keep it locked, if you like someone, and don't subscribe. Yeah. Amanya ndobozi bamtimes SMX representing straight out SMX Media. Finally big Eye Avudde n'agamba mumanyi, yes finally ekintu nkitadde music akitadde agambye tagenda kuddamu performinga ku any public event okujjako NRM campaigns ne platform wezibaako nga za NRM party naye wasigadde wonna bafanzi ba big Eye tagenda kubeera nga addamu performinga anywhere. Oluvannyuma lw'ebyo ebyatuukawo ku show ya Uncut Karakata nga celebratinga 1 year wali eri ku Uganda Museum ne bamukuba obucupa big Eye awo kyaddirira oluvannyuma lw'okukuba full figure ne Catherine Kusaasira ennaku nga 2-3 emabega. Big Eye n'avaana complaininga nnyo naye nayo tanyo bwe yatuuka ne bamukuba obucupa. Kyabadde kikyali awo nga kituuza ku show ya Spice Dana bambi Big Eye bazeemu neera ne bamukasukira obucupa n'alaba nga kigendedde ddala nnyo maaso wala. Kyamutuusiza n'okugenda mu ddwaliro okubeera nga afuna treatment. Yagamba blood pressure yabadde waggulu n'ebisigadde naye finally yavuddeyo n'akwitinga music neera teyawadde ebbanga lyankomeredde. Unlike Bebe Cool we yavaayo yagamba ngenda kwitinga music for 3 months. Neera Bebe Cool yakomawo ne wasiguka wa hit after hit paka lero walina waya nayo hit teyaddamu kuzikiza naye nga yali atudde okumala emyezi 3 nga talina wa performing awantu wala obulanga ali mu holiday n'agendako ebweru n'agendako wa n'abeera mu forced break yakumala myezi 3 naye agenda okukomawo nga abantu bali okke naye nga bali okke na performinga bulungi nnyo paka kati Bebe Cool tebaddanga mu kuba bucupa. Ne Big Eye avuddeyo n'awandiika ebbaluwa abakuntume naye ye bambi tawadde ebbanga lyankomeredde not until when tetumanyi paka ddi oba viridde ddala mu music paka kubanga ne campaign ze NRM zagenda okubeera nga ayimbako ba platform ze NRM tebagenda kuba campaign kubana mwaka mulamba nedda. Campaign zigenda beerawo mu 2021 kaseera kati ni myezi ng'esatu ena campaign zigwe we zinaggwa n'aliyimbirawa nga walinda paka 2026 nga addamu okuyimba kati tumanyi oba viridde ddala mu music oba nedda. Yene baluwa ya Big Eye gye yatadde eri official yinayagala okubookinga Big Eye yena ba supporters ba Big Eye bambi temutawaana kumubookinga yabadde egamba wetu public notice. Greetings to everyone. This comes to inform the general public, friends, well-wishers, fans and stakeholders of Big Music Entertainment that with due concern, we shall not be performing at any forthcoming event in regards to the violence put against our artist Big Eye for expressing his free political right to our beloved country, Uganda. The artist will be making public performances at only NRM events, campaigns until further notice. Other updates and changes shall follow. However, we apologize to all our indigenous partners for inconveniences caused. Thank you management netekako mukono. So Big Eye watu wavudde mu music mu ngeri y'okusaagasaaga twanimulabanga ayitiddeawo paka n'atakomerawo ddala. So gega mawuli agabo wa Big Eye n'ensonga endala okubeera nga basobodde okumusibula mu clinic gy'abadde agenza okufuna medical attention. Amanya eddoboozi esigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media nga 3 David Lutalo ku Hotel Africana tubeereyo mu tugende concert. Amanya eddoboozi esigadde nze mu SMX representing I sign out.